mu office mulabanga ebyangu n'esi byangu. Ekyokubiri okubeebaza obwesigwa kubanga ssente abantu abagenda e Makka teri abatono nnyo abazeeta omulundi ogumu, aleetayo ebitaano n'ateyo ebibiri n'ateyo ebisatu kati ye ku nkomerero agamba nti aziweddeyo nzija Makka. Sheikh Zakaria ne ttiimu yo tubeebaza obwesigwa obwo. Oba ssente zikuumika ate si ntono, ziri mu mitwalo gya ddoola naye ne musobola okukuuma ssente ezo. Abantu basobola okubeera nga olwaleero abantu 2,200 oba 1,400 buli omu alina visa ye agenda Makka. Tubeebaza ese kwebaza yonna. Tukubiriza abeegwanyiza okutwala omulimu guno bo waaba byagala balengeramu okufuna, mukkirize Zakaria ne ttiimu ye bagira batambuza kubanga obwesige nga budulazeeko. Ekyokubiri, abantu abagenda e Makka tutera okutamba n'abantu naye abantu abamu si bawulize. Mubeere bawulize eri bakama bammwe abatwala e Makka. Omala mugamba nti genda okole tawafulida essaawa 6 tugenda kuva wano tugende e Jidda essaawa 4 obeere nga ovuddeyo. Baasi eba esimbye ku mulyango tuteeketeke mugende e Jidda ye ng'agenda kutawafulida. Ola obuzibu n'okuyomba okunene ennyo. N'olwekyo mubeere bawulize mugenze ku ibaada. Buli ibaada gy'okola nga togitegedde ntendera gyayo tetuuka. Sheikh wagamba nti saawa bwesumira kukola kintu gundi ng'okkiriza. Naye munaabeera nga timuwuliriza bakama bammwe mujja kufuna ebizibu. Weewuunya olwaleero abadde wano mwannyonnyola abebawa hijja ez'empewo ne bagala tusasula ssente n'osasula. Nja kusaba Sheikh Zakaria ne banno abantu abo ababba abantu bateeka ekiwandiiko mubabaaninge kopi muwe ne gavumenti etegeere obuzibu obwo. Naye munaababikkirira obuzibu bujja kuba bunene kubanga babba abantu ne babba nabo tebayiga. Bamubbamu omubba nga agyewuwo ng'ate omusango kuteekako ggwe. N'ekyo mukole ekiwandiiko ekibaaninga abantu abo ababba abantu oba kampuni mugijje mu sisimu manye nti eyo kampuni twagigalawo olw'okubba abantu ba Allah abagenda abagenda e Makka. Kisembayo mugenda Makka temutwera dduwa zammwe. Muli bulungi musabire obuweereza bwaffe, musabire obusiraamu bwaffe, musabire eggwanga lyaffe kubanga byetugendamu twabirozezzaako ebwannalukoola. N'olwekyo kitegeeza nti ebirajja biyinza okusinga ku ebyo. N'olwekyo musabire eggwanga tugende mu kulonda kwa mirembe n'abantu babeere bakisa tubeere nga tusobola okuyitamu nga tuli bulungi. Mukkirize olw'obudde ng'emulaba mbuga bajja babuzeeko.